banoonya emirimu e Uganda ntera nnyo nange bagamba, why do you look for employment in a country where there are no jobs? Okitegeera? Naye abali lake ne munoonya emirimu ne mugifuna, Mukama abampeera omukisa. Abatannabeera lake kugifuna, abamu muyinza okuba mu bulamu just ka extra. Omuntu omusanga awandiise application 10 application 10 oyagala mulimu mu nsi ey'abantu obukadde 46 nga 70% bavubuka banoonya mirimu. 70% abantu obukadde 3 bato banoonya mirimu, naye owandiiseyo wa application bwo 10. Senga kano Facebook keyasiriseemu yakomyewo ng'etuteereddeko engolo kubamu engolo. Application 10 mu ggwanga eriyina abantu obukadde 3 nga banoonya mirimu, nga beetaaga ebyokukola. Okitegeera? So bw'oba osazeewo okunoonya omulimu, wandiika extra applications. Manya nti applications 10 bw'oba z'owandiise ojja kufuna omukisa. Applications nga 6 zireme kulowoozebwako, 4 zibeere nga zirowoozeddwako, naye ku 6 bagatteko 2 nga tebazifuddeeko, 2 amalala bafeeyo. 10 bakubire essimu bagaye tukulabye, 5 bagambe ojja kujja otuule, 3 bagaye tetukwagala, 2 bagambe nti sente ezo, omu agambe sente z'osabye nnyingi, oli agambe nti ffe tujja kuwa omulimu. In fact akakodyo kenyinza okukulekera ng'oyagala okubeera successful mu job hunt. Lw'olikeera ku makya n'osalawo n'ogamba nti kookolere obwereere okumala akabanga akagere akatono, ojja crackinga code ya jobs. Teweerabira nakugamba nti mu employment salaries appearingira eri wansi mu expenses ku profit and loss account. Emisaala gye gikoma okuba eminene, kampani gyekoma okukola amagoba amatono. So bw'ojjanga omukozi noga nze mbadde njagala gino emyezi egisooka 3 nkolere bwereere nga temumpa musaala, mumpe buwika transport, mumpe n'ekyokulya, emyezi gino egisooka 3 kasita ginaakola ne gibasanyusa nga munnyongera, bwe ginaaba tegibasanyusizza nga tukita. Oluyingira kampani eyo bwe ng'otandika owandiika CV. Ziri kampani zonna ezaagala okugaba emirimu zirina ekintu kimu kye zinoonya, tezaagala kuwa muntu mulimu nga tabadde na mulimu. Ako kategedde? Teriyo kampani eyagala kukuwa mulimu bw'obadde toyina mulimu, era bwe batunula mu CV yo ng'obadde omaze ebbanga tokola, baga kampani zonna zaagala abadde ayagalibwa oba gwe bakaayanira. So kampani eno gy'oyingiramu ku bwereere, oyogera bwogezi na supervisor nti mbadde nsaba munnange, n'omukolako omukwano, n'otandika owandiika CV nga kampani eyo gitaddeko ng'agikolera, ng'otaddeko ne supervisor wo nga refari. Bwe bakuyita mu interview nti obadde ofuna mmeka, nti mbadde nfuna $7,000, tebajja kukuba eri bawakanye ssente. So ekyo kikwatagana na mirimu.